Your Excellency, I also have your daughter Florence. Florence, come over. I have your daughter Florence. Florence, you're young, run. Your daughter Florence is there, whom Noop said he had brought to stand against me. She's my daughter. That is Asio Florence. Nga bakyuka tewali muntu asobola kukeera ne yesimbawo mu kibiina oba ku kadi ya NUP n'agenda mu vetting ne bamusunsula n'ongamba nti nno enkya yakedde n'akyuka bukyusi ng'obudde obwo walabye omusana mu kibiina kya NRM. No, wabeerawo ensonga era wabeerawo agreement. Ate tewali munnabyabufuzi, tewali munna NUP akyusiddwa naddamu NRM nga tewaliwo wa NRM abadde yeesimbye mu kifo ekyo. Right now we twogerera NRM erina ababaka abayiseewo unopposed abakunukkiriza mu 2 naye nga bonna babaddeko ne ba opponent okuva mu kibiina ekya NUP. N'ate ekiswaza omukulembeze kino ndaba nga kiswaza wandibadde okitunuulira nti ne gy'ojja kulabirako nti Kyagulanyi gy'agenze obudde buneeno ng'omubaka waayo wamugula oba ng'omubaka waayo yasala eddiiro oba nga fulaga beera wa NUP yasala eddiiro, bannayuganda basigadde bajja bayaayaanira Kyagulanyi. Eno ye Magala TV okumanya we Kalulu. Fe tujja kubeera mu field kuva olwaleero mpaka akalulu ako bwe kabeera ak'amazima naki n'obwenkanya. Tugamba nti okufa n'obutanyagwa luno si lwakugezaako bugeza, luno lutalo lwakufa na kuwona kulwana kuwangula. Nze si kiruma mugenda bweru kunafuya Museveni. Si muzannyo, si byakusaaga, ebyobufuzi mu bukwata bubi, ensi yo eyinza kuyingira mu buzibu. Eno yesawa mulindwa ya programu lwakigwe 2026 ku Magala TV mulikwatera omukulembezeewo ngaddamu ebibuuzo era lwaki yasanidde okuweereza ggwe mu kalulu ka 2026. Amerika bakyali bange era bwe baba bagenda tuyamba okujjako Museveni njabbaaniriza. Amagye ag'amaanyi ago ge twazimba tegasobola okukkiriza. N'omuweerezaawo Simple Steven Sekamati buli lwakusatu okuva ssaawa 3 ez'akawungeezi wano ku Magala TV okumanya we kutandikira. Weewaawo nkwaniriza nnyo gwe n'omulabi waffe ow'Amagala agenda maaso n'okubeera nga otugoberera ku mikutu gyaffe egy'enjawulo. Erinnya nga bulijjo Simple Steven with a simple profile n'agamba nti nja kubeerawo okubeera nga nkutuusaako ebyo by'oyagala okuwulira ne by'otayagala kuwulira naye nga njogera amazima. Nze nga nze bwe ndaba simanyi oba bwe mbiraba naye bw'obiraba naye nga olwaleero ngenda kuba njogera ku nsonga eziri mu nsi oba mu kisaawe ky'ebyobufuzi. Tuli mu kanaayo kyani ak'ebyobufuzi simanyi ffenna tukimanyi nti Uganda yeetaaga change okuviira ddala ku bukulembeze obwa wansi paka ku ntebe y'eggwanga. Y'ensonga lwaki ndowooza ebyobufuzi oba y'ensonga lwaki okulonda gye kuli era omukulembeze w'eggwanga naye yakkiriza wabengawo okulonda okukyusa mu bukulembeze bw'eggwanga. Y'ensonga neeyo oli ayinza okugamba lwaki oyogera ku byobufuzi, lwaki oyogera ku kukyusa obuyinza ate nga n'omukulembeze w'eggwanga ekyo akimanyi obuyinza buteekwa okukyuka. So nkwebaza gwe nagenda maaso n'otugoberera ku mikutu gyaffe egy'enjawulo Magala TV okuviira ddala ku YouTube, Facebook, Instagram okola kyamaanyi ne ku TikTok nno gye tuli osobola otunoonyaako naye nga genda ku YouTube obeere nga osubscribinga. Ensonga gye ngenda okwogerako olwaleero ekutte wansi ne waggulu. Nze njiraba emirundi mingi. Nze njiraba era nga neebuuza ensonga eno lwaki. Kigattako mu bukulembeze oba kitoolako. Ensonga gye ngenda okwogerako nsonga kinno. Ensonga y'okugula bannabyabufuzi oba ensonga y'abannabyabufuzi okukyuka okuva mu kibiina ekirala okudda mu kibiina ekirala. Naye nga kigambibwa nti abannabyabufuzi bano abakyuka
okuviira ddala mu ludda oluvuganya gavumenti okugenda mu gavumenti weewaawo wabeerawo entegeeragana oba wabeerawo enteeseganya okuviira ddala mu gavumenti. Bangi ennaku zino tukiyita kugula, n'owulira nti gundi bamuguze, oli bamuguze 5, ono bamuguze 3, oli bamusuubiza omulimu, oli bamusuubiza ekifo. Bingi kisinziira bargaining power gwe gy'okoze enteeseganya eri mu agreement yo, lwaki osuulawo tawulo eya fulaga ya NUP obeere nga oyingira NRM. Mukulaba kwange nno ndaba bwe nti ensonga zino eno bwe kiba nti Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni akozesa amaanyi okubeera ng'agula bannabyabufuzi nga bwe kigambibwa, nze nno ndaba nga kikyamu era tekigattako mu byobufuzi by'eggwanga Uganda, ate era tekigattako mu delivery services eri bannayuganda ze beetaaga. Ensonga emu oba 2 oba 3. Ensonga esooka nti munnabyabufuzi gw'oba oguze, munnabyabufuzi oyo ali omu abeera agenda kukiikirira bannayuganda abasukka mu 1,000 abo bagenda okukiikirira mu kitundu ekyo. So President Museveni we basalawo kuwabya, kyemmanyi bakuwabya buwabya, kino tekikolebwa ng'oyagala gwe nga gw'omuntu, wabula bannakigwanyizi abali mu gavumenti abakolera mu gavumenti yo be bakola ebintu bino eno, wadde nti ssente ezo ziririizingibwa ng'omukulembeze w'eggwanga naye akimanyi nti zino ssente zijja weebwanga bannabyabufuzi aba basazeewo okutwegattako. Naye babbulokaazi abakola omulimu ogwo ndaba nga bazizza Uganda emabega, bazizza ebyobukulembeze emabega, kubanga bw'okwata n'ogula omuntu omu ng'omuguze onafuye Kyagulanyi, omuguze onafuye NUP ng'ekibiina, otandika okuvaayo weewaane, kubanga n'abakulembeze bangi mu kibiina era bavaayo ne beewaana. NUP muli banafu, ow'Egindi yasaze n'adda mu NRM, gwe mwataddewo egundi yasaze n'adda mu NRM. Kwegamba bo abakulembeze abali mu NRM bakyenyumirizaamu ekintu kino eno ekyabannabyabufuzi okubeera nga bakyuka, naye nga bakyuka tewali muntu asobola kukeera ne yeesimbawo mu kibiina oba ku kadi ya NUP n'agenda mu vetting ne bamusunsula n'oŋŋamba nti nno enkya yakedde n'akyuka bukyusi ng'obudde obwo alabye omusana mu kibiina kya NRM. No, wabeerawo ensonga era wabeerawo agreement. Ate tewali munnabyabufuzi, tewali munna NUP akyusiddwa n'adda mu NRM nga tewaliwo wa NRM abadde yeesimbye mu kifo ekyo. Right now we twogerera NRM erina ababaka abayiseewo unopposed abakunukkiriza mu 2, naye nga bonna babaddeko ne ba opponent okuva mu kibiina ekya NUP. N'ate ekiswaza omukulembeze kino ndaba nga kiswaza, wandibadde okitunuulira nti ne gy'ogenze kino kyandibadde kyakulabirako, nti ne gy'ogenze NUP weetalina mubaka, ne gy'ogenze oba Kyagulanyi gy'agenze, no si gwe gy'ogenze, kino kyandibadde kyakulabirako nti Kyagulanyi gy'agenze obudde buno eno ng'omubaka waayo wamugula, oba ng'omubaka waayo yasala eddiiro, oba nga fulaga beera wa NUP yasala eddiiro, bannayuganda basigadde bajja bayaayaanira Kyagulanyi. Ekyo nno kibe kyakulabirako
nti obwetaavu bw'abantu bo babusigaddewo. Bannayuganda basigala bo baagala change. Ekikwasa ennaku nti bw'oguze opponent wa NUP ojja kwesanga omukulembeze abadde wa NRM okumala emyaka 10 oba okumala ebisanja 3. Kino kitulaga ki era gwe omukulembeze gwe bagulira abantu baneeno kiki ekikuwa nti bannayuganda tebafuna buweereza wansi okuviira ddala mu bakulembeze benninaze nga commander in chief era chairman wa NRM. So ndabanga okugula ba opponent ba Kyagulanyi oba ababaka abali ku ludda oluvuganya tekiyamba oba oguza omuntu omu tosobola kukwata mutwe gumu n'ogugula n'ogusuubiza obwa minisita naye nga bannayuganda mu kitundu ekyo mw'omuguze tebalina malwaliro, tebalina masomero, tebalina nguudo, ng'emisolo gya bbeeyi, emisolo giri waggulu, buli kye bakwatako nga kiri waggulu. Wabula ebyo byonna byemmenye ono omuntu omu gw'oguze agenda beera ne access ku byo, agenda kuba asobola okubyetuusaako. Kyendaba nti kiba tekituyamba, kiba tekiyamba munnayuganda. Eyo yeba example gye tuba tulabirako omukulembeze nga ogula abantu baneeno oba NRM ng'esaggula ababaka abali ku ludda oluvuganya okubayingiza mu kibiina nga babasuubizza akawogo nti tekijjaawo demand z'abantu bali eri ababadde bamulinamu obwesigwa. Nawe kennyini gwe baguze oba otunze emyoyo gy'abantu baneeno kubanga wootuukira okufuna fulaga ya NUP nga NUP yakozesa 40% nekozesa 60% for ground mu vetting yaabwe, kitegeeza amaanyi g'abantu ge baayitamu kuwa mu 60% ofuneyo 50% oba 40% obeera obaliddemu olukwe nga bukyali. Naye kidde eri gavumenti, kidde eri Mwami Museveni, tumanye kiki ekyokukola. Wale twetaaga ababaka mu paalamenti abangi, numbers ze zisalawo mu paalamenti, naye tumanye kiki ekyokukola. Tulumirirwe baneeno abantu abali ku gulawundi, abantu abali mu community. Ono ye omuntu omu ogenda mugula omuwa omulimu, omuwa omutitimbe gw'ensimbi, naye abantu bagenda okukiikirira, bafunye bye beetaaga, eddoboozi lyabwe oliguze lye babadde basigazza okutuma. So ensonga eyo nze njagala etunulwemu okuviira ddala ku ntikko eri ssentebe w'ekibiina kya NRM, kubanga tukkirize tugaane babbulooka abagula abasuubula abantu baneeno bafunamu, kuba yamanya bagenda kuwa 5 naye ompaako 10, bagenda kuwa 6 ompaako 2. Omukulembeze w'eggwanga bw'anajja ojja kujja oyimirire katuuti naye ebifaananyi birume, naye endagaano zaabwe zibeerayo eri gentleman's agreement. Gyagenda bugenzi eri nga bajjayo ssente mu gavumenti oba mu nsawo y'ekibiina kya NRM, naye nga ssente zo ziba zamuweebwa musolo ne tuzigulamu omuntu omu. Naye omuntu omu tumuguze, demand z'abantu ziweddewo. Ekyokubiri, ono bw'omuguze Kyagulanyi bw'agenze mu kitundu ekyo okakasa abantu bonna
basigadde bawagira NRM kubanga gubadde bagoberera wamuguze oba basigala bayayanira Kyagulanyi bayayanira message gyayina bayayanira ebigambo byabaliisa ebibasuubiza Uganda empya. Ekyo bannange kyandibadde kirongooka. Uganda yeetaaga change. Yensonga lwaki omukulembeze yakkiriza akalulu kabeereyo. So video zino ziri ku Magala TV. Ojja genda ku Magala TV YouTube channel yaffe obeere ng'osubscribinga otuwagire otusupportinge tubeere nga tukutuusaako ebinyuma bingi nnyo. Sigadde nze Simple Steven with a simple profile byenjogedde ndowooza yange. Naawe oli wa ddembe okubeera n'endowooza yo ate era oli wa ddembe okufunamu. Naye bw'oba ofunyemu sharinga video eyo etuuke kwabo b'osuubira nti basobola okubaako kye bafunamu. Naye ng'ekituufu kiri nti okugula munnabyabufuzi ali ku ludda oluvuganya tekimalaawo bwetaavu bwa Bannayuganda. Bannayuganda bye baagala bitono nnyo. Bannayuganda bye baagala bitono nnyo. Tebaagala musaala, bo baagala services. Mubeere bulungi, mweraba. Eno ye Magala TV, okumanya we kutandikira.